Sasha Brighton alikoze ebintu bingi nnyo kubanga namukutegekirako ne birthday surprise yali awo Kololo ku hotel emu jina linkola ne bangoba lolya bitagenda bulungi after the birthday n'enkigumira ne ngamba kasitase kazo omuyimbi wange Sasha Brighton yituga mugamba ati jangu ku meeting najjanga wabula eddakiika 2 muveewo n'agamba mutuule ne mubeerawo abaana bamu bava wala nga balina okwepakira okuddayo n'abamalira obudde waliwo omuwala mu gurupu yaffe bamuyita Prose yakula okwanjula nempa Sasha Brighton card nemugamba Sasha ogenda kujja nangamba yes ngenda kujja olamu wa card didde we yatuuka yogenda okwanjula Sasha nangamba emmotoka ye yayinoonese eri mu garage eyetaga emitwalana nemugamba nedda oba emmotoka eyetaga emitwalana nze kanfune cab ekutwala ewa okwanjula nemugamba kabungi ffe nangamba nze sigenda nga sirina shonga azifu shonga yagenda kuyimba olaba babawagizi baffe ebiseera ebisinga they want to know you in and out oshageera they want to know you basuke oshageera baagala bakumanyi kati omwana wa reasons mbu we bakola meetings I don't show up when I showed up na showing up sawa 5 ezekiro but the other one yalina introduction and I didn't show up for her introduction oshageera nembagamba nengamba oyo omwana nemugamba sina mmotoka oshageera ne bangamba mbanfunire cap paka ku introduction oshageera nembagamba tekijja soboka nze ndi muyimbi we malo yimba nino tambula n'engenda Mary Butter Mary Butter yavuga mmoloka inaja paka kayunga kitwakolera okwanjula n'ayimba yewule tufuna ebizibu naye afuna ki afuna ebizibu ekyazeeko kya juzi waneeno tata wange yali mulwadde n'alwala n'abeera ekirugawo Sasha Brighton ng'asula salama abaana bamugamba genda tata Derek tiyajja kunda ate nga nze chairman tiyajja kunda bamutwaye kola tata wange bamulwadde tata wange n'atuuka n'afa Sasha Brighton yankubira ku ssimu yankubira essimu nga tumaze tuuka mu kyalo nga afandize bamugambye Derek uno tuli naye kwatoyogere naye n'alyoka ngamba naye yafiiriddwa nti ate ali ku kitanda ali kuddukira sode kuziika naye ngamba mutosuze kuvikirira tata wange ate era ogamba nti oli mulwadde ekyo tukimusonyiwa tukivaako ekyazeeko ekituleese ffenna enyiike nga group netugamba Sasha Brighton katumweso nti mujja mu group twekusonyiwa kakazi muganda wange yafudde bamuyita Ozil to be so bad for me ogamba nsimanyi Ozil kuba bambi mumanyi n'olaba omuvubuka oyo he called me nangamba njagala kukolera team Sasha Brighton namugamba it's okay nankolera bwankolera n'wabaawo ebyaliwo team nenkola ki nenjivaamu actually neva mu team yaabwe omwana oyo agenza okufa ndowooza nga team nagivaamu emyezi emiwanvuko 3 n'okusukka emabega nga nagivaamu team yaabwe nga nagibalekera I exited the group omwana oyo bwafa waliwo omuvubuka yali mu team ampeereza message nga ngamba Ozil afudde ne mugamba tekisoboka owulira kanfune gwenkubira waliwo omuwala bamuyita Zaina ne mukubira natakwata nenkubira omulala nga ye nangamba amulamu then Zaina gets back to me nangamba afudde yabadde vice wange tabadde mu tiimu Spice Gadgets nedda mu Spice Gadgets yakagendayo twatandika yafa gundi ya Sasha Brighton bwe yafudde Sasha Brighton yasobodde gamba nti kamuteekayo kaposita ka rest in peace tiyaza kuvikiri kuzikola ki kusulawo Sasha Brighton zemo nyini zena mukubira simu nga mugambi ya Ozil abona namugamba nti Ozil afudde najjako essimu neyefula tabiwulidde bwana namugweta ddamu kukwata nokuguzi kati yakola ki wabula Sasha gundi Spice Diana gwe twakegattako n'omwaka tegunnawera yazze ewaka n'asulawo n'atuleetera emitwalo 5 n'atuwa omuceere kilo 5 n'essukaali kilo 5 n'akawunga kilo 5 n'atuwa n'emmoloka yatuteba funds nengamba Zaina n'ekyokulala abaana abo balaba that day I left the group bandagan they became my enemies so sijja kujjawo awo n'ekyoba okolera nnyamba onfunire namba ya mama wa Ozil gwenja okwogera naye era Zaina nangamba essaawa naali mbulumi yisawo olunaku nga lumu bbiri okole ki omukubire twali tubigumira buli kimu okitegeera naye eno okufa kwa muganda wange Ozil yabadde time bomb nitugamba naye kakati enough is enough
yesawa tugambe nti enough is enough tumwegobera era ne mu group esazo no wenjogera twamujje nange chairman namba zinazisangudde navaamu owulira nshiddamu navaamu ebbanga ddene mabega bangata mu group eyo to abuse me oshtegera bangata mu group yabwe just of recent to abuse me neka kaza ak'omutima omuli tekalina kikakoze n'ekyo kyokka kaze mu group katugamba mbu tata wako ali ku kitanda gye kali ne mugamba tata we yakulemesezza okuteekayo posti nga wataddeyo ebizigo bagambe mbagenda kunwanisa biki mbu olwokubanga Ozil biki olaba nze I called mama Ozil ne mugamba mami nze Sasha Brighton omwana wo abadde anjagala nnyo ne mami sina sente at the moment ngenda kuweereza emitwalo 10 namugamba inshallah nga lockdown eteredde I'll come see you but for now embeera eri mu nsi ogiraba nga nti Allah namuweereza emitwalo 10 ekituleese twagala abafaniz abali abalala bategeere ono omukazi nti nammwe ffe yadde tumusuddewo njagala mugende okumufuka ayagala omukolera fans group oba amanye omukazi kigwadiringa naye oba muyina abali emabega wa kino alimirira Shasha tewali atuli mabega wa kino tewali n'omu nze nzavuddeyo nga era abaana be bansinze bangambye chairman genda okola interview ku Sasha Brighton olw'ebintu byatukoze Sasha Brighton namuwa sente z'abaana okukola ama t-shirts paka sawa zino Sasha Brighton tapanga sente z'abaana tapanga t-shirts abaana bakyabanja t-shirts ne jumpers namuwa sente yazirya abaana basonderako nafunako financial problem emabega kabana ne basondera sente naye yange okubeera treasurer ne bazimuwa sente yazimpa sente wayisewo emyezi ebi nga n'omwana wange tamaze kukola bibuuzo ate nga ezo sente zaali z'omwana wange kukola bibuuzo nyinza okuba omunaku ennyo but again sinza kutwala sente ngenda kuweza ne voice notes z'oyo omuvubuka bazimpereza kuba mu group ye mwali mwakolera kuba yagambye mbu okulemerera ayonoona wakiri tampayiriza kino nakiri I have his voice notes ngene woba osobola mpereza message ku WhatsApp nze kuweereze njeke nyinyini amaloboozi ge oshageera ng'agamba he's gonna do everything okumpayiriza everything bada sigana by the mbadde nze sigana nakubyogerako bino naye kasita mumbuuza nti Ozil omumanyi nga wallahi kijja kuba kibyogamba nti saagala kwogera ku ekyo kintu oba mumanyi oba simumanyi mu Spice Gadgets nange gyendi era mbadde gyendi ekitegeera bakuba nti nno mbadde siriiyo nnyo nti kiri awo nga nfokasinga nnyo ku Sasha okusinga kubanga mbadde ndi chairman wa group ye nganze naye nga ne mu Spice Gadget gyendi era twagala oku appreciatinga Spice Dine ebintu yatukoledde bingi kubanga omuntu okwata emitwalo 5 n'agakuwa ng'ate ne mu group ye tunawa kumala wadde ebbanga ddene najja mukazi watu ne mulumbe yazze naye akakazi kasigadde eri keesiga bizigo tesimanyi oba ebizigo byamugenda mu bwongo naaba nga tasobola kutalowooza ku bintu byetumukoledde n'atasobola kugamba nti just kale ka posti kali wadde katukakkanya omutima naye ne posti Sasha gondi Spice Dine ataddeyo posti ne fans group ye neetekayo posti egamba Ozil rest in peace naye ye tiyakikoze wabula ataddeyo ekifaananyi enkeera ng'alanga bizigo bya piisi 3 ebizigo ffe titubitukwatako kubanga endorsements ye I apologize nakoze what did I do actually Sasha chembadde njagala nobuuza did I kill Ozil Sasha something I wanted to ask could you be having any issue with the Spice Dana because some of those boys that waliwo yampadde ebifaananyi nga balina Spice no oyo omwana bambi ndowooza kyesimanyi n'omanyi nti abawagizi baffe babeera batwagala bembamu ogwosanga ayagala Sasha gw'ojjosanga ayagala oli gw'ojjosanga nga oyagala oli kati kyenalabye weyafiiridde yabadde mu ttiimu ya Spice Diana weyafiiridde aleka yabadde mu ttiimu yani mu ttiimu ya Spice nze why would I have a beef ne Spice Diana yankola ki mukazi wattu kubanze namukola ki obanga yayagala okulwaniza oyinza osituka ennyo n'omulyako akanyama ke katandise okuuma no bambi mbegayiridde don't create any enmity I know you guys mwagala mwekola ffe tuli bannamawulire just to I know mwagala just kola mawulire gammwe no sagala that drama mbegayiridde I don't want drama the siina muntu mu music industry gwe neewalana naye abayimbi bala bafuna endorsements z'abaanyi yafuna za bizigo byakweyirusa kiki ekisinga fete ekisinze ngaffe otunyiga ngaffe bafani
Kati ki ekiddako? Ekiddako already omanyi nze ndi promoter era group namaze gitunda. Era tumusuubira nti Chacha agenda kudda mu group yaffe. Olaba ne Shonga yabali tamanyi Ozil yatuwadde emitwalo 2. Shonga ono ex wa Shasha. Shonga Music yabadde emitwalo 2 mulumbe. Naye nga tetamanyi Ozil wawulayo olwokuba amanyi ti muganda wange natuwa emitwalo 2. Sacha Brighton gwe maze naye ebbanga eddene. Sina kinali mufunyemu ate nga mbadde nga mufunyanga zigigizo okwanjula zembaga. Ogambe maze naye ebbanga ki? Okuva we yava mu New Eagles. Kubanga by 2016 awulu natwali naye. Okitegeera. Sacha Brighton mbadde nga mufunya zigigizo okwanjula. Naye oyo omukazi okumanya nga mukopi ngeno kukwata emitwalo 10 ng'omufunde mu emitwalo 9 ntasula jikuwa. Nze mu bulamu banga lemaze ne Sacha Brighton yakapa ka emitwalo 7 era njibala bulungi. Ogambye oli online promoter. Yes. Badde manyi nti nno omuyimbi yateeka mu gwe ssente kiva ku kinti ate gwoteeka mu muyimbi. Ekyokuteeka mu Sacha Brighton mwagala ng'omuntu. Okitegeera. Samwagala kubanze bayimbi bangi bekolagana nabo ba Bless Nakimera ba Mary Butter. Era no babuuza nze kubanga oba promoter sibwe ndyamu ngino omulimu ogwangu gwenkola. Sibwe ndyamu era tegeza yiwa mutegera butegezi. Nani? Sacha Brighton wali wa mutegera butegezi. Na mutegera butegezi ng'omuntu era n'abaana bali mu group ya kutaina bwe yabulideko data. Okitegeera taina mwana bwe yalagudeko data n'ogu n'omu naye bonna babadde bamwagaliza omutima ogwo muzitima gumu. Spicy Dana tukulia mathire data. Sacha Brighton tatukulia ankuwadde data n'ogu wadde ogamba nti kantegeke ku party. Tutegeka ngazi end of year party. Akakazi ako nga katuka leeti. Obalo akuba mwafunye abagulira data n'abawa ku mmere kati mwasaze omusule oli. Mbadde ne Sacha nga ne Spicy mulina. Okitegeera sigamba nti nno nti nakalaba Spicy. Nedda wa Spicy mbadde nga ne wa Sacha agiri. Nenga wonobeera nti group bagikulembera. Olina oteeka eno effort y'amaanyi wa Sacha Brighton. Kwa group gye kukola ki gwagikulembera. Era nze siri wano nti nganze nerese weresi. Wabula group yensindise nga Derek Genda. Oyo omukazi omala okumwabya amanye nti nno n'abayimbi abalala abali eyo nabo bakopere ku ye nti ffe abafanizi tuba n'ebintu ebyokukola. Tulina responsibilities tuli bakireresi. Ogayimiza ekijja abadde asinga oba nakyo? Emize gitya? Biki ebibi byasinza okubakola kale? Ebintu bingi. Ebisinza okubanyiiza bwe ebisinza otunyiiza nnyo. Butawa bafaniz respect. Kyekisinza otunyiiza. Mwagala respect. Era n'abayimbi abalala abali eyo muwe nnyo bafaniz bamu respect. Kubanga si mubagulira data. Oliwo weewaayo n'agamba nti njagala supporting omuyimbi nga nze neeteeka mu data Monday to Monday ate n'ojja n'omumanyiira mba sikutegeera. Sacha Brighton kintu kyabadde kintu ekifo twamusabe lwaki tuwapositinze muganda wange ng'okimanyi ye vice wa group n'otamupositingako kugamba rest in peace. Spicy Dine yakalaba Ozil yamupositinze n'ajja ne kulumbe n'asulawo kati gwani Sacha app era nze nkyogera olwaleero kyogere Sacha Brighton kantu mulenda mukabe Sacha Brighton agenda sigala nga upcoming kyogamba upcoming era kyali upcoming ebyaddala njagala tambula obuza abantu batano nga wamanyi Sacha Brighton fatu badde tumuhypinga YouTube tugira abana ne tusharinga links abana ne bagira ne basubscribinga Sacha Brighton ogenda sigala nga upcoming nga towekyusiza mu mbeera zo wekube mu mutima ko bikasero ofuna ebizibu tata wo mulwadde waliwo yangambi tata wo yafadda ate gwangambi mulwadde ali ku kitanda ate nga yafadda juzi wangamba sister wo yafa gwofiirwa olwaza abaana bamembe bafuna ebizibu lwaki abalita bafanizi budde njagala n'omuyimbi ali eyo omulala olabire ku Sacha Brighton kyetumukoze nti naawe era wonooba weyisanga Sacha naye bafanizo bajja kwefuulira. So okola ne Spice doesn't really engage Spice in this matter at all. Nkugambye bwenti. Is whatever happened nganvudde mu group ya sikimanyi era saagala kimanya. Okitegeera. Sikimanyi era saagala kimanya because nalekawo group yaabwe nengenda n'ebyange maaso. Okay. Kale. Era bibagambe byoku addinga mu group they just added me ng'omwana oyo ndowooza amaze ennaku nga bbiri ng'afudde. They added me to insult me. Okitegeera. Nkitegeera kibebi. They added me to insult me. Of which nze
ababana era bagamba actually gwe nkugamba nti bambi mbegayiridde kasajja katumukawe platform tetujjajjikawa Sasha tetujjajjikawa kale kakagala bulijjo kegomba okubeerako ka celebrity kagala kalabirikireko ku TV kasajja katunga bulijjo kagala okumanya mpooza za TV zibeera zitya mu studios biba bifaanana bitya oshekeera kale bambi give him time. Give so him time. Roughly mwakolagana how long banga dinga mbanga meka to eby'ebbanga sibijjukira naye nze kyenyinza okugamba nti bambi mukawe time kasajja katu ngenda nakuweereza voice notes nga agamba nti alayira wakiri ajja kumpaayiriza kino nakiri so I'm gonna send me a hi mbikuweereze kale kikwana thank you okay eya Spice Dane muweereza kuterekera screenshot oba